Rain waliwo abantu abatimbula ebipande bya bannabyabufuzi bubaka ki bw'obalekera abantu abatimbula ebipande bya bannabyabufuzi ne botimbula ekipande ky'omuntu tosobola kitimbula ku mutima gwangu solo kitimbula ku mutima tosobola kitimbula ku mutima gwangu ekintu kiyinza okwogera kwabo ekyo kikolebwa omuntu nga ebbulwa ly'ebikolwa limwambadde kubanga bwemba nina omulimu ogw'okukola lwaki nzija ekifaananyi kya munnabyabufuzi ate ekyokubiri abantu beekuba mu kikyala ebintu bino tubiteekamu ssente bannabyabufuzi bateekamu ssente nnyingi ebipande ebyo tebabibawa bubi bateekamu akasente kaabwe ne bakulisa ebipande ebyo mu bukubi ate bino jano kijjayo kitegeeza okutangaliza so naye mu nsi muno kyosiga kyokumbula ojja kujja ekipande nawe balitimbula ekipande balikola ekintu kyonna kyonna. Mami Rain twalabyeko ku posta nga kuliko Kabaka King Saa nga tetumulabye tasobodde kubaawo olw'obudde ekiremesezza nti sho obudde bututte ate nabwo ntamugimanyi 5 kati obudde twafunyemu enteekateeka embi zigenza okukola 5 ng'ate abayimbi abamu tebanayimba bangi ababadde balina okuyimba Spice Diana Hajjawuna mu King Saa bonna tebasobodde kuyimba lwabufunda bwabwe naye twebaza abo abasobodde okuyimba